Zino ze zimu ku nnyumba z'abatuuze mu katawuni k'e Kasanga mu disitulikiti y'e Kasese ezaasigala ku ttaka oluvannyuma lw'okuwaguza kw'omugga Dubu. Abaana okugenda ku ssomero kati bunkenke bwennyini nga bakozesa obutindo obukolerere okusobola okusomoka. Si makubo ge bayitamu gokka ge gaafuuka ennyanga za walumbe, wabula bangi we baali bajja ekyokulya waasigala ttayo. Bima by'emmwanyi gyebiri byagenda ne buli kintu ne bizinesi zonna ne zigenda ne biggwawo buli kintu kyonna mukwano. So abantu tuli bubi. We have just lost a lot of money, more than even $1 billion of money has been swept by the river. Abatuuze bagamba kino baali tebakyetegekedde nga bwe batyo kati bali mu kwemagaza. Tunagasaba gavumenti netuyamba. Netuleeta wakiregule netuyamba buli kintu. Era netuyamba buli kubanga sente zetu nga tulina. Zali sente za looni za mabanja nga tubonabona. Wabula abatuuze bakkiriza nti be balumbagana omugga guno nga ne Ivan Bwambale ngono ye ssentebe w'eggombolola obuzibu abo bataddeko okwefunyiriranga okwonoona obutonde bw'ensi. Byali kubo ly'amazzi gano kati abaana kwegamba ntujja ntuzimbawo amayumba mpola mpola ntugateekawo naye ate amazzi kwegamba mataba gano negajja negayita obulungi ate negagobera ekkubo lyago obulungi. If you study closely the challenges, the causes of why rivers are flooding, you find people are constructing on the river banks, you find people are doing farming, agriculture, up to the last point of the river, and altogether these things cannot leave the ecosystem of the river intact. So it is largely human activity. Ono ategeezezza ng'eggombolola bwe lyasigala mu nnyiike kuba omusolo gwe batakyafuna mu bantu bano muyitirivu. For us as a town council, we lost revenue. The individuals lost property and a lot of money because this was an upcoming business center. So now we don't know how long it will take them to resume. Bano kati essuubi libali mu gavumenti okubadduukirira kuba we bali amagezi gabeesibye.